omwoyo Yesu wange balamusizako nyinate mwena mulinnya erisinga amanya gonna erya mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda oyo abira ddala omulamu. Musibye mutya nzikiriza Katonda nti abakuumye bulungi nnyo yonna gye musinzidde mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Njagala kwebaza Mukama ku lw'obulamu bwo yonna gy'osinzidde. Nzikiriza Katonda nti akoze obulungi obutali butono, era nzikiriza Katonda nga kyusa obulamu bwo abuze bujja mu maanyi ag'omwoyo omutukuvu. Ensi ey'omwoyo ejjule, nkusabira ensi ey'omu mwoyo ejjule. Nkusabira Katonda nga bw'ali omulamu, amaaso go amatu go ag'omu mwoyo gawulire era olabe. Yesala yange gye nkusabira. Kusabira mu linnya erisinga amanya gonna, erinnya eryatuweebwa erya Yesu, oyo ejjinja ery'oku nsonda abazimbire banyooma nga lirifuuse ery'omuwendo era nga lirifuuse ensonga. Nkusabidde Katonda akunyweze ennaku zo ezisigaddeyo mu bulamu owangule. Kusabira yesala yange, yesala yange owangule mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Saasiramu katono, saasiramu katono mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nkusabira buli kanaku, nkusabira tulina ttiimu ey'abasabi, nkusabira 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 naawe ali eyo wenna ng'olowooza nti buno obuweereza buno buliwo kulwanyisa mubiri gwa Kristo, nkusekeredde era nkusabira. Wali abooluganda nga bali mu kkanisa naye nga baasalawo okwegatta ku ttiimu eyagala okumenya omulimu guno, nkusekeredde. Omala budde, omala budde, omala budde bwo, omala budde bwo. Olinga nga akutte ekyuma n'okisuulira embwa. Omala budde, omala budde. Kiringa nga kuba kifaananyi kya ggumba n'okiraga embwa. Omala budde bwo. Don't waste time. Don't waste time typing down under the comments any comment going against this ministry. Omala budde bwo. Naye nsabira gwe omwana wa Katonda eyalokoka onywezebwe mu kukkiriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nina ebigambo bye ngenda okwogera naawe, ate era nina message njagala okusindika eri gwe kikwatako yenna, okusingira ddala Muzeeyi Bugembe. Nzize enfunda nnyingi nnyo 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 ku platform eno wamu ne YouTube channel yaffe, ngambako ebigambo bye njogera wano. Naye ekizibu kye tulina olwaleero nti fame ne ssente bitubisa amaaso, ne numbers ez'abantu zitubisa amaaso. Muli ffe tulowooza nti numbers ezo ge maanyi, numbers ezo ge mafuta. Tulowooza nti olw'okubeera ne numbers ennyingi nti okwo kwe kuyitibwa. Ffe kye tulowooza, ffe tulowooza nti okusoma ennyo nnyo nnyo ge magezi n'okutegeera. Eyo ndowooza yaffe. Njagala kwogera n'eri obulamu bwo, n'eri obulamu bw'abalala. Omulabe Sitaani ebintu biri bibiri byatambuliramu. Sitaani alina amabala gali abiri gatambuliramu. Amabala gali aga abiri. Bw'oba olinayo amabala amalala, Mukama yeebazibwe, n'asanyuka okufuna okubikulirwa okwo. Ebbala erisookera ddala kye tuyita deceit, deception, obulimba,
obulimba sitaani alina deceit obulimba ngenda kuwa ebyawandikibwa byomanyi byosomye biwakula ng'osoma ne mu primary byoze ng'osoma mu IRE CRE ng'ojja obisoma neewamu ku kyalo nga chairman naye abimanyi. Sitaani amanyi olulimi lwe bayita deceit. Deceit is a spirit. Obulimba mwoyo n'amazima mwoyo, amazima mwoyo n'obulimba mwoyo. Babuli somesa eyo mu Yokaana 8:4 ndowooza eyo nti sitaani ye kitaawe w'abalimba. Omulimba sitaani kitaawe w'abalimba. Kuva ku lubereberye Musi mutemu ne bw'ayogera ayogera bulimba. Sitaani mwoyo, obulimba mwoyo. Deceit is a spirit. Deceit is a spirit. Njagala njogere n'eri ekanisa ya Kristo gowe nagenda okuwuliriza ebigambo bino. Naawe agenda okubisharinga. Obeeko gw'oyamba. Ddala mu abayimbi abayimba ennyimba za Mukama mu kanisa. It's time you wake up. Ulisoni Bugembe, it's time you wake up. Birere biveeko ebyekito biwabeerangamu. N'obuulira abantu stories ez'ennaku ezo. Ng'abooluganda lwo bonna bwe baafa siriimu. Toyina wa Luganda yasigalawo wafiirwa. Stories ezo ennaku embozi ez'ennaku ezo biwayitamu. Pack it and put it somewhere. Throw it in the basket. Now better know nti kati oli muntu mukulu wakula. Watuuka okuzaala abaana, watuuka n'okuwasa. Wakula. Bw'okula mu mubiri tukkiriza ne mu mwoyo osobola okukula. This is their time. Sitaani alina kye bayita deceit. Njagala njogere naawe namwe abayimbi abali eyo namwe mubiri gwa Kristo. Alina deceit lwe lulimi lwasinga okutegeera. Mulimba ne bw'ayogera amazima bwe bulimba. Deceit Bible somesa nti Petro yayogera ku Yesu nti even deceit was not found in his mouth. Nti wadde obulimba tebwazuulibwa mu ye. Tetugenda kubikula Bible olw'obudde. Nti n'obulimba tebwasangibwa mu kamwa ka Mukama waffe Yesu. Nti ne bwe yayatula akamwa temwavaamu bulimba. Kristo. Sitaani kyasinga okutegeera bwe bulimba. Deceit and is so cunning. Mutambuliramu obulimba. Deceit. Ayogera ne kaawa. Katonda yabagamba bwe munaalya ku kino munaabeera bwe muti. Ye nga bakaawa bakimanyi bulungi nnyo nti kibagenda okukola kibi. Nga bakimanyi bulungi nnyo nti kibagenda okukola kibi. Nga bakimanyi nti kibagenda okukola kibi. Oli obaddeko eyo nga okimanyi nti kyogenda okukola kibi. Kibi olese mukyalawo mu nnyumba ofulumya ogenze onoonyezza omuntu omulala wabweru mukyalawo omulese mu nnyumba kubanga ali mu kikulukuto ali mu nnaku ze ez'okukulukuta omusaayi. N'olwekyo si kya bwenkanya era si kya bugunjufu era si kya bulamu kwegatta naye. N'olwekyo gwe kati kyogenda okukola tosobola kugumiikiriza olina ejjakirizi. Kikyogenda okukola kufuluma ogende oyige ky'oyiga. Puliriza mukwano gwange. Okikola naye ng'okimanyi nti kibi naye osigala okikola. Naye waliwo ekikugamba nti wadde kibi naye kikole kigenda vaamu ekirungi nti ekirungi kyekiriwa. Nti oyinza okwabika akataago singa tofuse musulo ogwo n'ogujja mu ojja fa akataago. N'olwekyo kasita weebaka mu buliri n'omukyalo oyo
ak'omuntu amutaka kukombezzaako ojja kwabika, oyinza okwabika omusuwa, n'olwekyo fuluma ogende weetaase otaase obulamu. Mu byobulamu kyandibanga ekikola sense, naye oludda olulala kya bussiru. Sitaani yakwata ekirabo bw'ati n'akirapinga nga munda mulimu jjinja, naye nga kungulu kuliko wrapping bag, nga kuwunya n'akawoowo. Ayogera ne ba Eva nti Katonda yabagamba temukolanga bwe muti. Byonna byabagamba bituufu. Byonna byabagamba bituufu. Byonna byabagamba bituufu. Sitaani agenda n'asanga Mukama waffe Yesu mu ddungu n'amugamba nti kyawandiikibwa. Kyawandiikibwa. Wanuka waggulu ku kizimba ogwe. Kyawandiikibwa nti ali kulagiriza bamalayika. Kyali kituufu. Kituufu nnyo nti kyawandiikibwa ali muwanire ali mulagiriza bamalayika. Kyusa ejjinja lino lifuuke omugaati olye. Kituufu olaba enjala ekuluma. Kigenda okutaasa kulya mugaati guno gufuule ejjinja lino lifuule omugaati olye. Mu buli okiwulikika nga ge magezi. Sitaani alina olulimi oluli deceitful, cunning, alina olulimi oluyitibwa deceitful, a deceit language. Sitaani akola alina kye bayita camouflaging. He camouflages. Kye bayita camouflage. Waliwo akantu kali awo kannawolovu, kami ke bayita kannawolovu. Nawolovu esobola okubeera ewantu, esobola okujja ku ssaati yange eno neefuuka checked. Nawolovu esobola okubeera nga ya kiragala neegenda neyeewogoma ku kintu ekya kyenvu neefuuka kyenvu. Nawolovu, it changes its color according to the environment. So the chameleon, it relates its nature with the environment. It changes, camouflaging. Erina colors. So Sitaani asobola okwefaananya ekifaananyi kyonna ky'abeera yagadde. That's why Bible esomesa nti malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. He can camouflage. Ebyawandiikibwa mubimanyi bulungi nnyo, newe sibibeetera ku screen, mubimanyi. Malayika ow'ekizikiza yeefaananya malayika ow'ekitangaala. Asobolera ddala, Bakolinso ndowooza y'ekyokubiri, asobolera ddala okwefuulira ddala malayika ow'ekitangaala. So ali so cunning. Craftiness is so crafty. Ali crafty. Asobola okuleeta olulimi oluwoomerera n'olaba nga byakola byayogera byebyo ebituufu. Asobolera ddala nga gye nkikomezza. Kyakubiri, akamafuraginga. Asobola okubeera ewantu omuntu asobola okubuulira enjiri n'olabira ddala ng'enjiri ntuufu, naye nga omwoyo guli mabega w'enjiri eyo zikirira. He can do that. He can do miracles. Alina deceit munda mu ye Mukama. Mwoyo, obulimba mwoyo. Obulimba mwoyo. Amazima nago mwoyo. Amazima nago mwoyo. Bwe mulimanya amazima, n'amazima gali bafuula ab'eddembe. Truth shall set you free. What is that truth? Nze kkubo, nze bulamu, n'amazima. Yesu ge mazima. Jesus is a spirit. Mazima mwoyo n'obulimba mwoyo. Deceit is a spirit.
abayimbi kiki ekibalowoozesa mu mitwe gyammwe n'okutegeera kwammwe nti bw'okola oluyimba n'owa secular nti ogenda kumulokola nti yenjiri gy'olina okumubuulira? Tekiniika eyo mumulowooza egatta ki ku mubiri gwa Mukama waffe Yesu? Wilson, okukwata abantu abo ne bajja ku kituuti n'obawo ne bayimba oluyimba, Sitaani kye yasooka okukola kwe kutuziba entegeera. Abayimbi bonna ab'amaanyi aba secular kye basooka okukola kwe kukwata alubamu zaabwe ne bawagikamu oluyimba lumu bwe ruti, lubeera lumu. Oluyimba olwo ne lukulowoozesa ne lukumanyisisa nti oyo gospel, era mubeera mubanjula mubagamba, Pallaso jangu tuweeyo kali akayimba aka gospel. Bagundi ku mannya ge mulina, ku kibiina kye mulina, ku ttutumu lye mulina, ku budde bwe mumaze, gwe otasobola kutegeera nti secular, omwembi owa secular tasobola kuyimba gospel, nga ne mu kkanisa ya Mukama waffe Yesu mwennyini bangi bayimba naye nga tebayimba gospel, betumanya bali ku bituuti ebitambula ne bakola zi concert naye nga tebayimba gospel. Gospel manyi kye kitegeeza, kye bayita gospel, enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna, kye bayita gospel kimanyi. Gospel is evangelism. Kye bayita gospel okimanyi? Gospel okwaniriza Pallaso n'omugamba nti jangu otuweeyo oluyimba naye tuwe luli olwa gospel, noyita likodi era butida ajje mu kibiina atuule bw'ati ayimbe mbu naye mumweyo ajje ayimba oluyimba lwa gospel. Sitaani kye yasooka okukola kwe kutega abantu abo n'abawaayo buli omu oluyimba. Soogera ku Pallaso kubanga ali mu kingdom y'endala gy'azimba, nange enzimba yange simulinaako buzibu bw'abeereyo eyo, naye ate bwakulosinga nadde eno ate nina okutegeeza mmwe buli album ze balina ojje weegendereze, abayimbi bonna abasinga bonna aba secular balinayo oluyimba lubeera lumu. Shiba naye alina lwe yakola emabega kaawo, nennengera abalokole bamukubira mu ngalo, Shiba naye ayimbeyo oluyimba lwa gospel bannange, wulira omwoyo wa Mukama bannange, ayimbeyo oluyimba lwa gospel. Nicholas Sinza yalokoka nentuuzibwa wansi ku bigere by'abatume, nentuuzibwa wansi ku bigere bya Musumba Senkayi, nentuuzibwa wansi ku bigere bya Apostle Gerard Majera Kasozi, jjajja wange, nenywa ku mafuta ago, nenzisibwako emikono omutume wa Kristo ayitibwa Apostle Kayongo Rogers. Nze Nicholas ayatuuzibwa wansi ew'omusumba jjajja Namuliro, nze ayatuuzibwa wansi nentuula ku bigere bya Apostle Kato Kabaale Maguluka, omujasi asavinga mu UPDF. Nze ayatuula ku bigere bya Jacinth Senkayi, nze ayakulira mu leeni eyo, eyakulira mu leeni y'abasajja abo nga n'eggaali yo gikwatako obukwasi bw'oti,
nti ogikulugusa omuvuge omutwale wali eri ng'okukuyita obuyisi ndi jangu nkutumme. Nze Nicholas onzikirizise nti abantu abo bayimba gospel. Nze Nicholas otuko kubakwata obawalulo bateke ku kituuti mbu bayimba oluyimba. Ngenda kubawa oluyimba, ngenda kubawa ennyimba ziri bbiri. Wali owuliddeyo oluyimba olw'omugenzi ayitibwa Moses, Radio Moses. Waliwo oluyimba lw'oyimba ng'awaano lulinga lwa mukwano, naye mukwano nkwagala, nkwagala. Kati ne Pallaso oluyimba lwe yayimbye ku kituuti ekyewa Bugembe n'omuwa ne go ahead, ekibiina ne kikuba mu ngalo. Wilson wandiraba ekiswanga kinene nenga munda namunso taliimu. Si buli woolengera ekiswa ekinene ennyo nti kyagaagadde bwe kiti nti mulimu enswa. Si buli woolengera ekiswa. Wilson Bugembe njogera naawe. Omuvubuka kubanga olaba yakuyitako kati olaba yakulaakulana kati owulira obujja kubanga yakuyitako. Namusangawa twatandikirawo empaka zani asooka era ani asinga nti oluyanzirukako nampitako. Twatandikirawo empaka ezo era tumalirizaawa nti ono ani asala empaka nti ono yawangudde ono. Abantu abo ebiseera nga bituuse by'okukuba ebivulu byabwe kiki baddukira wuwo. Nabagamba ebigambo bino wamanga. Jose Chameleone awayinawo endiga ze. Kyagulanyi awayinawo endiga ze. Pallaso awayinawo endiga ze. Wilson Bugembe naye awayinawo endiga ze. Oba oyagala okukakasa kyenkugamba, muyite Chameleone ajja ayimirira awo bamwanirize. Bajja muwulira nti ali ku mulyango gw'eri waggulu ayingira ajja. Bonna bajja kusituka banirize Man of God. Bonna bajja kusituka bamwanirize. Ne mubagambe nti sawa ya kigambo bonna bajja kwezingako emikono bwe bati. Sawa yakwayo bonna bajja kwezingako emikono bwe bati. Bajja bagambe nti omuweereza Mukama gundi ajja. Bajja kwezingako. Bajja mala bakaka bukasi. Bane muyimirire mukubire museereza wa Mukama mu ngalo ez'amaanyi. Olwo bajja okusituka. Ku Chameleone ba Pallaso bano baani n'abalala secular tebalina bakaka. Olaba ne kalikodi era butida nako kaba kubisa engalo. Onoonya ekintu awo wabe walokoka kikola amawulire nti yalokokera wa Wilson Bugembe eri ekyo kyonoonya n'ekirina be kigenda okuzikirizaawo. Pallaso n'ayimba oluyimba ekibiina ne kiddamu. Njagala nko oluyimba luno lwa Pallaso oluwulirize nkutwale mu maaso. Ngenda kukuka oluyimba lwa radio oluwulirize nkulage deception, kyebaita deception nti Wilson Bugembe you are under a spell of deception. Weetaaga kuyamba sifuddeeyo kibiina kyenkanawa ky'okulembera baani bootwala baani abakukiririzaamu n'abatakukiririzaamu sifuddeeyo. Njagala kukutegeeza ebigambo bino you are under deception. Chameleone yakalokoka emirundi emeka?
Ronald Mayinja yakalokoka emirundi emeka? Abo bonna abaana boyanirizawo sigwe mulundi gwabwe gusoose. Ku 77 days ewa Musumba Robert Kayanja omanyi abayimbi ba secular abalokoka bali luddawo olwaleero tubalabeko. Bali luddawo olwaleero tubalabeko. N'omuleeta Pallaso n'ayimirira ku kituuti n'ayimba oluyimba. Si kipya kubanga that's the trend. Mulina Wilson Bugembe mulina akantu, olina akantu akali mu bigambo byo. Muyinza okubanga temukeetegerezanga. Ke nasooka ne mpuliriza ne neesikamu bwe nti church is funny. Church is funny. Funny. Church is fun. F-U-N. Sigenda katunulirako leero kati nkalese mu bbanga. Church is fun. Kaina gye kava. Kankolimba lwa Pallaso luno tugenda kukoma mu kitundu ekyokubiri. Nkolimba lwa Pallaso luno oluwulirize. Edidi kama aiva ndikuwachi gwe ampo bukumi hampisa mbitomi egwe sabalwanyi siribawoli gwe yawandiko lutambi lw'obulamu bwange byonna kwagera munange nga bonda banninga bwendi sirina suubi walala yegwe suubi erichina nema mukama bomba kumpi eriso lyolirinda bayonna gyendiba abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula abekisema kubo ndibawangula enzigi mu makubo ndiziwangula tutendereze omutonzi wentunula gyonzijeyo wansi mu bikonge ninokukwebazanga nebwe mbeera ng'essuubiri nzigwamu Mukama ebasibe nnyo. Bw'owuliriza oluyimba olwo lukuwa ekirowoozo nti gospel, ekyo kiyita deception. Muli munda muggwe lukuwa ekirowoozo lulina lukuteeka nolowooza nti it is gospel. Ne bw'obuuza Katonda gwayimbako bamuyitaani, oluyimba lwakutte n'ayimba ku kituuti ekkanisa n'eddamu. Katonda gwayimbako bamuyitaani, ajja kugamba simumanyi. Mu Bayibuli omwo mulimu olunyiriri luli mu bikolwa by'abatume eyo, mu bikolwa by'abatume eyo 17 eyo 17 eyo 22-23 mu bikolwa by'abatume nti walabika Katonda, walabika ekyoto nga kiwandiikiddwako erinnya lya Katonda atategeerekeka, the unknown God. Altar ng'erina description, inscriptions nga kuliko Katonda atategeerekeka, the unknown God. Unknown God. Kakati abaana bano bonna abasinga abayimba nti bali mu kuyimba gospel ne mubakubira mu ngalo bayimba ku kye bayita unknown God. Bayimba ku kye bayita unknown God. That is a deception. Mu kye babayingiza mu mutwe gwammwe nti oyo abeera gospel. Bebekulu Yesu omwekwata bw'osaba Adamu esa atandika ayimba big bam bam haleluya, big bam 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 haleluya. Big bam 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 kitegeeza ki? Big bam 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 kitegeeza kabina.
amabina agasagala sagala bwe gati n'ateekamu aleluya. Tukomewo ndowooza katukomewo mu kitundu ekyo. Mukulikire nnyo ddala mukuwumula, mukulikire nnyo ddala. Tube tunagenda mu kuwumula, mbadde mbategeeza ku Katonda atategeerekeka bikolwa by'abatume. Bikolwa by'abatume 17. Bikolwa by'abatume 17. 22, 23. Katonda atategeerekeka, the unknown God. Unknown God. You worship the unknown God. Bible says, and you are ignorant about it. You are ignorant about him. Abo bonna wabuuza nti Katonda tunnyonnyole Katonda kyono gw'oyimbako. Tebamumanyi. They don't know him. Inspiration zaabwe zivaawa. Bebe kulu naimba bigi bam 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 hallelujah, bigi bam 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 hallelujah, bigi bam 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 kitegeeza kabina. Bigi bam 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 kitegeeza obubina obusagala bwe buti bam 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 bam. Amabina bwe gati. Kakati bw'owulira oluyimba olwo lwayimba Yesu bw'omwekwata. Deception mbi nnyo omulabe gy'akola akutegeeza nti ono gospel. Naimba naga ja Yesu Allah Jehova Jesus Yesu n'atabula akatogaawo. Mwana wattu mwana wange kanisa abasumba ne bakuba mu ngalo. Bebe kulu ayimbye gospel. Noonya abayimbi abo bonna aba secular. Ojagenda obasanga nga buli omwai naye akantu ke yateekayo mu nsonda nga keekuusa ku nnyimba olwa gospel. Yeekuusa ku gospel kubanga nammwe kennyini temumanyi gospel kiki. Abo bonna be mulaba bakwata ne bategeka simanyi gospel simanyi concert simanyi gospel awards. Gospel kiki? Mutunule abantu abawangudde zi award nti babawadde za award kubanga bayisinza okuyimba gospel n'oluyimba olukyasinza okubeera lwa gospel. Ogenda okuwulira oluyimba nga it's not gospel kubanga gospel tebakitegeera. That is deception. Deception eyo omulabe gyali mu kukola. Gwani yakugamba nti Pallaso oluyimba lwayimba ndi kuwaaki nti ayimba ku Katonda omulamu gwe tusinza. Ani yakulimba? Kubanga Yesu ni kyakola abantu bana bawagika lyrics z'ennyimba. Of which nti n'abalokole bennyini badduka ne bagenda ne babajjako lyrics z'ennyimba ne bazireta mu kkanisa ne bayimba. This is deception of the highest order. Highest order. N'omukwata kati gwoba omukwata n'omuteeka oli ku kituuti ayimbe. Kiki kyofuna? Sirikirira mu kiki kyagatta ku kanisa awo. Kiki kyagatta ku kanisa awo? Lwaki abaana abo tebagenda eri Apostle Bunjo nga bagenda okuyimba ne bagenda wa Apostle Bunjo? Bagende kale batule wa Apostle Bunjo wali. Abagende wali eri ewagundi wa Inamani. Ewa Mami Favor Senfuma ne Bishop Serumaga. Batule wansi awo kale. Baba omuzindalo bayimbe. Nedda babakwate babatwali wali eri. Ewo muntu w'omunde wa Bishop Serumaga. Batule wansi baba w'omuzindalo. Kale twanirize Pallaso nkuba makafaananyi ndaba Bishop Serumaga
tukube mu ngalo zaffe twanirize Pallaso ajje wano atuweeyo akayimba kali aka gospel. Awo nga mmanya mweraba. Awo nga mmanya. Ekiswa kifuluse temukyali nswa. Twavanga kusomera edda nga tusanga obuswa ebiswa ebinene nga byetuddukirako tutekako ebipiira wetu ne bikola gogolo. Temuli nswa naye nga kikyaliyo kigulumu bwe kiti. Ani yakugamba? Abo baana bajja okukuba bulango kubanga balinamu endiga zaabwe. Bugembe oyina reasoning yo gy'okola. Oyina reasoning yo gy'okola. Nga yakyana kito. Nga yakyana kito. Abaana abo n'omulembe ogugenda okuddako kino kyosaanye ogutegekere. Kino dino lyekkubo lyosazeewo balage nti it is very easy okuyita omuyimbi ow'ensi. Olwo n'omusumba aliyo naye yali abitandise ng'ayita baziza bafana ne bajja ku bituuti ne bayimba ne bakuba ziraga zaabwe. Baziza bafana musumba ali eyo ng'akoppa gwe. Waliwo trail eyo etambula eyo. Wilson Bugembe wayimuka n'ogenda. Wayimuka butereevu bukolokolo n'ogenda n'oyingira ekibiina ekyabayimbi. Uganda Musicians Manyi Federation. Nobeera ku kakiiko eyo. Oyagala kukwata ministry eya music kubanga bakimanyi nti Wilson Bugembe tuba twogera ku nnyimba music ministry mu Uganda. Erinnya erisookerwako erijja okwogerwa ye Bugembe. N'olwekyo Bugembe mumukwate mumuleete eno. Ono Bugembe eddoboozi lye lijja kuleeta abalala abajja okuyimirira emabega we ne bakuyingiza project. Era ssebo wange nze mbuuza nti era ogenze kubabuulira njiri. Era ogenze kubabuulira njiri era mutubonga naawe era wali ogenze kubabuulira njiri. Waliwo ebintu ebimu nga biri open fully ng'obirabirawo naawe. Kati abaana abagenda okubeera okuva emabegawo yonna eno oba baliridde otya abagenda okuyingira eyo munda obulabe obuli eyo munda. Gwe it's okay, gwe it's fine. Wafuna byonna bye wali oyagala. Mamotoka gavuze n'ogakoowa, mawango gatambudde n'ogakoowa, concerts ozikubye n'ozikoowa, essente ozifunye n'ozikoowa, office tolina gy'oyingiramu n'ekulema okuggula, ennyumba ozimbye amatiribo omuntu kwakome obikoze. It's okay, it's fine. It's fine. Ekanisa bwaguge ekomeri it's fine. Toyina gw'okubira kasimu n'omugamba mpa obukadde 10 ne bugamba nti enkeera wano njagala obukadde 10 bajja bunonya babukuwe. Gwe it's okay. Kubanga wasima omusingi ogulaga abaana abo nti concerts mwe tujje 10. Nokola ebivulu after kivulu after kivulu after kivulu. Nonoga kati ye trail egenda mu maaso. Nti buli muyimbi yenna avuddeyo n'ayimba mu kanisa. Akuba yakayimba kamu 2 3 okudda kagenda kulanga concert. Wabalage kubo nti music ministry mu kanisa you can get money. Osokola ekivulu n'okunganya ssente. Buli tunulira abayimbi tugamba nti bayimbi ba Mukama. Mu mwaka ajja kuba y'ekivulu kimu amalasirike tajja kuddamu kuwulikika. Ajja kutalaga radio zonna mu mwezi nga gumu ne TV zonna mu mwezi ngogu. Amala kubayo concert afune kyafuna amala asirike tajja kuddamu kuwulikika.
ajja kukolayo obubadi awo. Mujjukira Levikson gwe njogera nawe direct. Nokola obubadi bwa Desire Luzinda, man of God, woman of God, man of God, woman of God. Levikson awasiza agenda kuwasa Desire Luzinda nemwe ku bifananyi ne bitrendinga. Kumbe ngoli mukulangirako concert. Obubadi bwensi bwekola. Olangirako concert. Nekikwata. Kati abaana bonna basobola okutunula ne bagamba Levikson nga yakikola nange nsobola okukikola. Copy Brain yakikoze nange nsobola okukikola. Eyo trend eriwo. Concert okuba ennyimba 2-3 olwokuna n'olwokutaano concert. Kubanga mwabagula ne mubategeeza nti nno buno obuweereza osobola ofunamu ssente. Deception mubi gyali mu kukola. Oli mu kukukusa kintu kino abaana bagende bajje mabegawo bagende bonna beewandiise eri mu kibiina ekyo kyotegedde ekyo project eyo gyotegedde gyeva eri order from above gyeva project eyo eva eri bajje bayingireyo babeereeyo nga Intelligence Council of Uganda nga ba Dr. Serwadda bwe bakukusa Intelligence Council of Uganda ne bakukusa Ekanisa ya Kristo ne bajingiza mu Intelligence Council of Uganda nenga order everi eri Roma ewa papa. Nze Dr. Serwadda simulinako kizibu wadde n'akamu. Enjiri ye sirina kizibu wadde n'akamu. Intelligence Council of Uganda kye kizibu. Kati Intelligence Council of Uganda nesoka nekwate Kanisa ya Kristo weti mu ngeri gwe gyotamanyi. Era n'ekigenda okujja mu maaso gwe kyotamanyi. Kati na Wilson Bugembe nene akwata abayimbi nagamba naye kamba yingiza eri yo trade egenda mu maaso. Kasi tusisinkana omukulu Salimu Sale buli muyimbi yenna ali mu ggwanga ng'ayimba secular abo bonna abensi bwe muwulira it is a project kasitebeera nga tali ku ludda lwa Kyagulanyi. It's a project ewedde emirimu. Buli muyimbi yenna gwetewebuuzaamu lwaki ku kakiiko ako kooliko Sindi taliiko. Gwetewebuuzaamu ku kakiiko ako kooliko gwe tosobola kwebuuzaamu n'ogamba nti naye abayimbi abawagira Kyagulanyi nga tebaliko ku kakiiko kano. Sindi yandibanga tawagira Kyagulanyi naye gwetewebuuzaamu n'ogamba nti ate kiri ekibiina ky'abasindi kyo kyalagawa. Kino ekizze kati ekirimu bano ekirimu ne minisita omulamba kyo kyaki. Gwetewebuuzaamu nti lwaki ntudde wano. Gwetewebuuzaamu lwaki deception. Sitaani asobola okukola deception. Wali ekyandikwa kinyala wali owuliddeyo oluyimba kandunoonyi wano ndukuwe omusajja ayitibwa radio kandukuwe tumalirize na luno ndooza tuyinza okunoonya ye ekyawandikibwa. Ndukuwe oluyimba lulwo Esawa bweri batuuse ng'owulirako ye okundaba onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola bwe buli kyangu owulira onkoye nga n'omutima tegukyandiko onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola zolusinkowa neŋŋamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwasa ekingumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nnyo nkwagala nnyo kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo nze kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo kwagala abantu balina emipango babeera baku esawa bweri batuuse ng'owulirako ye okundaba onyambanga mukwano n'oŋŋamba nenoonya ekyokola
bwe buli kyangu owulirawo nkoye nga n'omutima tegukyandiko onyambanga mukwano n'oŋŋamba ne nnonya ekyokola zolusinkowa ne ŋŋamba kanguveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwasa ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nnyo nkwagala nnyo 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 kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo 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 kwagala nze kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo 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 kwagala abantu balina emipango babeera bakugamba ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo babeera bagala kubeera bwobooli abantu nga balina emipango babeera bakugamba ti ndi muzi wa misango amazima ekibatawanya obwongo nabeera bagala kubeera gawobooli zolusinkowa ne ŋŋamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwasa ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nnyo kwagala nnyo 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 kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo 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 kwagala nze kwagala nnyo mukwano kwagala nnyo kwagala nnyo 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 kwagala Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe Katonda yatwala obudde n'akuŋŋaanya obulungi bwonna n'abuwumbawumba n'abugatta bwonna n'abuteeka ku ggwe amaaso go malungi bw'otunula bwe bw'oyogera obanga ayimba mukwano oli mulungi nnyo mu bulungi mukama teyakuseera ndi munafunza maanyi ganzigwamu sikyayinza nakunoonya mulala n'amaaso gandaga gwe nti gwe asinga sisuubira nti gaali galimba solusinkowa ne ŋŋamba kambiveeko ebyokulinda ng'omuntu gwezikwasa ekiŋumya nesigala nga ninda lwakuba omutima gwange guli eyo gyosula naye mukwano nkwagala nnyo kwagala nnyo 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 amina kati bw'owuliriza oluyimba olwo njala kukulaga deception nti sitaani kye yakola aleetero sitaani mubi nnyo kankuwa ekyawandikibwa kiri mu Ezekieri eyo tuggalewo Ezekieri yakiraba Ezekieri 28:12 Ezekieri 28:12 bw'oba otuuseeyo luno ndooza katulusome Ezekieri 28:12 tusome olunyiri luno olwo katugende Ezekieri 28:12 nti omwana w'omuntu tanula okukungubagira kabaka w'e Ttuulo omugambe nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti ossa akabonero ku muwendo ng'ojjudde amagezi ng'otuukiridde obulungi ng'okoze ki ng'otuukiridde obulungi oluzungu lugamba son of man take up a lamentation upon the king of Tyrus and say unto him thus says the Lord God thus sealest up the psalm full of wisdom and perfect in beauty. Perfect in beauty wano bali mukwogera ku sitaani neba muwe kifaananyi kye kabaka w'e Ttuulo boogera ku sitaani yekka kye kitonde ekirina perfection in beauty ekirina perfection in beauty kati omuyimbi waayimba n'agamba nti Katonda yatwala obudde bwe n'akutonda n'akuwumbawumba n'akwata obulungi bwonna n'abuteeka mu ggwe ayogera perfection in beauty tayogera ku mwana wa muntu ono luno oluyimba era lyrics zalo zonna n'amakulu gazaaga lulimu reference egenda eri demon the devil himself kati kyofulaba nti osanga abaana nga aludedicatingira munne nti nkuweereza akayimba k'omukwano kati ennyimba zino ziyimbibwa nga zigirako spells z'abantu bano spells za devil nga yekigendererwa kye kuli kulutinga kutta ani yakugamba nti gwe obulungi bwo businga obulungi bwo bukira malayika amanyi kye boogerako nti obulungi bwo bukira
bukirako malayika, obulungi bwo bukirako malayika. Malayika kigwa boogera ku malayika, boogera ku sitaani. Oh, an angel. Oh, I have seen an angel. Beautiful. Beauty as an angel. Obulungi bwo bukira malayika. Otero biwulira nga babyogera obulungi bwo bukira malayika. Teboogera ku obulungi bwo bukira ba malayika, naye obulungi bwo bukira malayika. Kitegeeza obulungi bwo busukkulumya okusinga ku bwa malayika. Malayika gwe boogerako devil, sitaani himself. Kubanga ye Ezekiel yamwogerako omuwa description as a perfection of beauty. Oyagala kukkiriza nkutegeeze Ezekiel 28:12 waliwo agamba nti teboogera ku sitaani. Omanyi mmwe muli n'empaka bye mutegeera ne bye mutategeera ne muwakana kubanga mwe mwagala kukuba bukubi. Bible somesa kankuwe nno kankutegeeze nti boogera ku sitaani. Ezekiel 28:12 ng'otuukiridde obulungi bw'okutuukira, obulungi bw'omuntu okutuukirira. Teri muntu yali atuukiridde mu bulungi bwe. Teriyo muntu yenna wadde malayika yenna yali atuukiridde mu bulungi okusinga sitaani. Talibeerayo. Bible somesa Ezekiel 28:13 tugenda kumaliriza. Wali mu Edeni olusuku lwa Katonda. Wangi tudemu fenna buto. Wali mu Edeni olusuku lwa Katonda. Buli jjinja ery'omuwendo omungi lyabanga lyakukubikako. Sadiyo, topazi ne alimasi, berulo, sokamo ne yasepi, safiro, ejjinja erya nawandagala, ne kabunkulo ne zaabu. Emirimu egy'ebitaasa byo n'ennyendere zo gyali muggwe, gyateekebwa ku lunaku kwe watonderwa. Mukama waffe yibazibwe nnyo. Otunulira wansi wali mu Edeni mu lusuku lwa Katonda n'ebirala boogera ku sitaani. Amayinja ag'omuwendo gonna gali gabisse ku musajja oyo sitaani. Topazi, alimasi, yasepi, onyx. Amayinja ag'omuwendo agatasangika kati. Onyx. Gonna nga gadescribinga beauty ya sitaani. So bw'owulira omuyimbi oli ng'ayimba nti naye mukwano nkwagala, Katonda yatwalawo obudde n'akulenana nakututa n'akwata obulungi bwonna n'abuteeka mu ggwe. Naye ayinayo akayimba ke bagamba nti ka gospel. Tebabalimba. Bugembe wake up nammwe. Ani yabagamba nti abasajja balina gospel? Bugembe n'oyo yatula ekigambo Mukama wako nti twanirize. Gundi alina oluyimba lwa gospel, tuwe oluyimba lwa gospel. Describe gospel kitegeeza ki? Lwaki sibaleka? Mbasabidde kisa kya Katonda. Omulembe gwe tulimu ebintu ebigenda mu maaso weetaga kwenyweza. Bwonna amala gatalanduka n'ogoberera buli kimu ekigenda mu maaso. Gundi obulokozi bwakkiriza bwa muwendo, bukwate ng'ekyatika, bukwate ng'ekyomuwendo. Ekibiina tekikulimba. Ekibiina tekikulimba. Ekibiina tekikulimba. Ekibiina tekikulimba. Kubanga bangi obulimba bwa sitaani bugenda kuwerekera obulamu bwabwe ng'engalo we bakuba. Kusabidde ekisa kya Katonda kikunyweze, mukono gwa Katonda gukunyweze mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naawe alowooza okola counter fire ku vidiyo eno gye nkoze. Nkusekeredde omala budde. Omala budde. Balwanyisa abasajja ba Katonda, alwanyisa abasajja ba Katonda, alwanyisa abasajja ba Katonda, alwanyisa abasajja ba Katonda. Gundi kwata ku mutwe gwo. Wali ali wana, wali ayalere yalwana, alwanyisa abasajja ba Katonda. Ogenda okulengera naye ali eri atema emmanga eri. Ayogera ne boogerera mu nkwawa. Mwe temuzanyisa bulokozi, temuzanyira mu kanisa. Mulekera we fujjo mu kanisa. Mbagala nnyo Nicholas. Nze mbasiibye. Oh, you know.